Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Okitiibwa Allah tumwebaza akyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusaasaanya ebyengera ku mbaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam. Nam, eno ye lesoni yaffe esooka mu kitabo kino ekiyitibwa Book Iqra mu volume eyokusatu. Nabagambye nti volume esooka n'eyokubiri twazimala dda. Ntegereka so scrolling wansi ojja kuba olaba levels zetuze tukola ki tulinnya insha Allah tabaraka wa taala. Sheikh mu volume eyokubiri ne volume eyasooka abadde akuyigiriza butya bw'oteeka akabonero aka fatha ku nyukuta n'akateeka mu kuwangaaza. Okitegedde? Kati wano agenda kutandika okukozesa akabonero aka kasra kano akawansi. Jjukira fatha yo ebeera waggulu. Kati kitwale nti buno buddooti buno bulaba buno bulayini buno bulaba buno yennyukuta. Kati kana kabonero akawansi jjukira kafaanagana n'akabeera waggulu, n'ekyawula kano kabeera waggulu, kano kabeera wansi. Okitegere? Kati kana kabeera wansi bakayita kasra. Kano kakasra katwala ennyukuta ey'Oluganda eyitibwa yi. Eno ayi mu Luzungu, naye mu Luganda eyitibwa yi. Ennyukuta eno eyambako mu Luganda okwatula ekigambo. Okitegedde? Kati kitwale nga ye sound. Kitwale nga ye sound. Kati buli nnyukuta gy'agenda okuwa ng'erina akabonero kano nga kali wansi, ennyukuta eyo ogenda gijjako erinnya ly'obadde ogiyita. Bw'eba ng'eri baa'u ejja kuba efuuka B. Bw'eba ng'eri taa'u efuuka T. Bw'eba kaaf n'efuuka ki. Okitegedde? Bw'eba jim n'efuuka G. Bw'eba shin n'efuuka shi. Okitegedde? Bw'eba bod n'efuuka B. Ke kano akabonero kagenda okukola ki? Okusomesa. Ntegerekese basiraamu? Tugambye nti kano katwala sound eyaki eyayi. Era bw'okasanga ku nnyukuta mwana wattu togiyita nga obadde ogiyita nti zaayi. Eba tekyali zaayi, eba efuuse zi. Ntegerekese? Naam, katugenda kukola ki? Tugenda kukapulayinga insha Allah tabarakallah. Tugenda kukapulayinga muki? Mu lesson zaffe zigenda okujja zonna insha Allah tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.